Misprision of treason. Gwe musango uguddwa ku Lord Mayor Ssalongo Erias Lukwago. Olwaliro bw'abadde asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu wali e Makindye. Asomye mu lujjudde lw'abantu mu mbeera Lukwago gy'afaananamu gy'atunulamu ng'omulaba ddala musajja teyeeyagala mulwadde. N'amugamba omusango kuvunaanwa ssebo misprison of treason. Omusango kyogo mu mateeka ga Uganda. Mu njogere nyangu, mu luganda lwangu, mbu Lukwago yeekobaana mu kumanya olukwe lw'okuggyako gavumenti ya Museveni. Bakiraaya ntebe baawulerezza mu kkooti. Kano Dr. Kizza Besigye n'Obed Lutale mbu baamubuulirako engeri gye baakolamu olukwe gye baali balupanzeemu olw'okuggyako gavumenti ya Museveni. Awo bawolereze. Kyokka bwe yamanyaako nga munnamateeka n'atabbirako gavumenti nti bano kituufu baali bateeseteese olukwe lw'okuggyako gavumenti nga bagenda kukozesa emmundu kika bwe ziti, nga bagenda zigula mu nsi bwe ziti, era nga zigenda kutuuka mu ggwanga bwe ziti, era nga basiri ejjeera bye balitendekera mu bifo bwe biti. Mbu ebyo kubanga baamubuulira bo amazima nga munnamateeka waabwe, ate munnamateeka waabwe n'atatwala badeni kubbirako gavumenti. Kuwaabira kwegamba mu njogera ennyangu, kuwaabira bakiraaya ntibe, kuwaayo bakiraaya ntibe mu mannyo g'empologoma g'empisa ate bawolereza wabula abaweeyo nti mumanyi bano mbawolereza naye ddala kituufu baali baagala kuggyako gavumenti nga bakozesa kino na kino era nga ono nono yabayamba. Kati ogwo gwe musango misprison of treason ogumuguddwako n'omulamuzi n'agusoma. Uganda ekinuulira neweebuuza ebibuuzo bino gamba naye nze nzekka atategeera waffe na tutegeera. Misprison of treason musango ki? Ntunuulidde omulamuzi engeri gy'agusomamu n'engeri gy'agunnyonnyolamu gy'agutottolamu. Ne neebuuza ebibuuzo binyinaga naye n'omulamuzi ddala byakola abikola ng'omulamuzi oba abikola ng'etteeka erimuweereddwa ekiragiro ode muweereddwa nti asome ebyo. Nti mu tteeka lya Uganda lyaweererezaamu ekyo ogwo omusango gugwawa katubiwulire. Yes. Which language do you prefer most, right? A lawyer, resident of Wakarigado, Baga Division, Kampala District. You're charged with misprision of treason, contrary to Section 25 of the Penal Code Act, Cap 128. The particulars of the offence are that Ssalongo Erias Lukwago and others still at large between 2021 and November 2024 at various places, including Nairobi in Kenya and Kampala in Uganda, knowing that other persons, to wit, Joel Wakaima, Frank Chiheri Atkunda, Haj Obed Lutale Kamlegea, and Colonel retired Dr. Kizza Besigye Kipepe, intended to commit treason, did not give information thereof with all reasonable dispatch to the minister, an administration officer, a magistrate or an officer in charge of a police station, or use all reasonable endeavors to prevent the commission of the treason. Shalom, have you understood the particulars of the offense? Yes, you worship our brothers. Even me, I have understood misprison of treason. Bagamba okuwangala kuno tulabisa ebintu naye tulabye ebintu mu gavumenti ya General Museveni. Bino ebintu byakolwanga mu gavumenti ziri endala ebyokuwamba abantu ne bagulako agasangosango ne babatta ne bakolako effujjo. Mu gavumenti ziri endala
nga batugamba Obote yali abikola nga batugamba Amini yali abikola so kumbe the orchestrator eyali akola ebyo si mulala akyaliwo n'olwaliro mulamu ye General Yoweri Kaguta Museveni ye yakolanga ebyo mu myaka giri kati byakola nkatabo kamu kaalimu kakola byali mukolo lwaliro kano munamateeka wa Elias Lukwago Lusegona Medadina Biringita avuddeyo nayogera ku nsonga eno omusango guddwa ku Lukwago nekyagutegerako nga ye katubiwulire. Mayor Elias Lukwago tali mu mbeera nnungi aguge mazima ayise okusomozebwa n'okutulugunyizibwa okutagambika aguge mazima. Ekooti eragidde agende Luzira naye negamba nti tutuukirire ab'amakomera tusobole okutuusaayo omufaliso ogw'orthopedic ogw'omugongo olw'embeera y'obulamu gy'ayitamu mujjukira yalongoosebwa olukizi luno bonna okuva waggulu paka wansi ne bassaamu ebyuma kaakati bino bye baamukozesezza exercises ez'empaka Duyiro w'empaka mu Kasenge mwe yabadde bye baamwebasizza ku ttaka nga bamuwaliriza mbu okwogera Oluswayiri byamukosezza bupya. Ebibya gye babadde bamulisaamu akawunga n'ebijanjaalo olw'empaka ng'ate alina emmere gy'alina okulya yattudde obulamu bwe okubeera nga bukosebwa. So katusabe Katonda sooka tusabye bamukkiriza okufuna emmere gy'alina okulya komera bamukkiriza omufaliso n'ekitanda cardiac asobole okubeera omulamu okutuusa lwe balimuwozesa. Tusabye bamute bamweyimirira afulume asobole okujjanja okugenda okumaliriza emisango gyawoza naddala ogwa Dr. Kizza Besigye ne Obed Lutale gwe bagamba nti yamanyaako avunaanibwa okumanya mbu ku bantu abaalya mu nsi olukwe n'atawaayo mawulire nti era bino byaliwo wakati w'omwaka gwa 2021 n'omwaka gwa 2026 nti yamanyako ba clients be ebigambibwa nti baabikola n'atabibuulira gavumenti. What a shame. Nti ebyo tubuulire ba client bo bye baakubuulira ku bye bagambibwa okuba nti baakola. Ekyomukisa omubi abadde talina kyamanyi okuggyako ebibuuzo byabadde abuuza mu kkooti. Kiswaza mu nsi erina amateeka osobola okuvunaana looya nti agaanye okukubuulira oba nti takubuulidde kuba ayinza n'okuba tamanyi byolowooza nti client we bye yakola era byoteebereza nti client we yabimubuulira. Tuswadde nnyo naye bwe bityo. Ekirala akomawo ku lunaku lw'ebbalaza 22 ffe tugenda kukola kooti byetulagidde okukola. Gavumenti eragiddwa ewandiike esse mu buwandiike okuwoza kwayo mu kuwakanya okweyimirirwa kw'omulongo. Batusavinga empapula ezo ku lunaku lw'okutaano. Ffe tugambye nti ku lw'omukaaga tujja kuddamu kubanga tuteeka ku mutimbagano. N'olwekyo abadde baagala okutulaba ku lw'omukaaga batusonyiwe tebajja tulaba tujja kubeera ku nsonga eno. Ku bbalaza tukomewo omulamuzi atubuulire wanaaba atuuse n'okusoma bye tumuwadde. Abooluganda mwebale nnyo. Ndowooza owulidde Miss Prison of Treason butababuulirako bakiraaya nti bye baamugamba. Uganda ali nno ekibadde ku kkooti abadde Katemba Mwere kuba abantu babadde tebakkirizibwawo nga tewali muntu n'omu akkirizibwa ku kkooti wano. Okitegedde naddala mu kutandikira ddala wali ekira police division bwe basoose okumuteeka nga tewali muntu n'omu akkirizibwa
ng'abantu basindikibwa busindikibwe fujjo nga likolebwa wali ofujje jitirivu lotasobola na kulaga banno kitegedde nga basindika busindise muve wano mugende mugende kugamba efujjo nga pitirivu naye nga bumanyi bannayuganda bwe batanywa guteese obadde omukyala abatabukidde n'ababuulira amazima wulira amateeka mugamenya mulaba mwefudde abazibe kiki ekiŋŋanyisa okuyingira kooti kiki ekiŋŋanyisa oku accessing a public office mulaba amateeka okugamenya kyekisaanidde ne babakakkanako ne babafuula abatategeera amateeka ge mulina okukuuma mwe mulaba mufaanana bulungi mu maaso g'abantu bano nga muzibye public institution mulabika bulungi nnyo nga muli mu kutuntuza bannansi tuli bakulembeze bammwe tobona bwe beebwala look at them where is their supervisor nsobola okwogerako naawe gwe gwenda bangayina ku nankani ku nkizo ku mayinja eddembe ly'obuntu liriwa nga nzize okuwondera w'oluganda lwange mu kooti ne mu kooti sijja kujja bino ebintu muli binnyonnyola mutya ng'etteeka lye bali mu kubamenyesa likyukidde bu abiwulidde obusungu bungi abantu beebuuza bingi naye nno nga Lukwago aleeteddwa mu kooti olwaleero luno omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago embeera ye erabise nga teyeeyagaza tunuulidde Lukwago nga si Lukwago gwe mmanyi kale wadde mulwadde baamulongoosa alimu ebyuma bagamba alina ebyuma mu lukizi naye Lukwago nga ggwawo bade Lukwago nga asaanawo abasajja baleka bamukozeeko ekikyamu olidde mbu bamukozesezza ziddwiro ati amagumba ne gaddamu ebyuma bye bamuteekamu ne bittuka ne bikola obuzibu ku bulamu bwe abantu batu be bafa bitandika okuvunda zijjukira bino bizijjukiza Seggirinya bamutwala nga mulwadde musajja wattu ebyavaamu Seggirinya twamuziika ati ne Lukwago tukyogerako si akyeta naye si birungi tebinyuma nnyo tebinyuma bana basajja balinga babagamba nti bajja kututta kutumalawo okitegedde bintu byabwe usoko owulire bino. So I don't know what they are projecting, I don't know what they don't want us to see, but for now they are going to allow bakkiriza mukyala we ne lawyer Honorable Sseggona fawa ne batugamba nti tusooke tulinde bajja kutuyita tugende twekweka eri mu gardens tubeereyo tebagala tubeere ne wano tebagala ensetere nti waliwo kigenda mu maaso wano so bagala tubeere eri mu nsiko naye tujja kulinda tujja kukoowa tujja kubeera wano tulinde tulabe ekinaavaayo. Embeera bwe tebadde ku kkooti newali ku poliisi ey'ekira bwe basoose okumusuula naye nga bino byonna bikolebwa mu nsi erimu amateeka egamba nti egoberera amateeka nga bikolebwa ku bannansi abawi b'omusolo okitegedde newebuuza nti ensi yaffe ddala tulagawa eno twatuukayo ddi ndi kubanga taata yajja inaakola ebikolobero ku bannansi kati atya okumusimba mu mbuga z'amateeka n'olwekyo ayagala ateekewo omwana we amuddire mu bigere asobole okumuziyiza taata obutavunwanwa misango gy'akoze ku bannayuganda naye nno bino byonna babikola bongera kwerabisa kubanga Muhoozi omulimu agukoledde ddala bulungi naye Lope Joel Ssenyonyi alina kyagamba Muhoozi ku bino byonna ebigenda mu maaso wulira. Muhoozi keeps abusing his authority and office. When is he going to be called to order? That's a question that Ugandans out there have. When
will he be called to order? Because we are not saying that we cannot be arrested, we in the opposition or anybody anyway. But what does the law say? The law prescribes how an arrest should be conducted and by who, and where people should be taken. Now we hear that Council Elias Lukwago has been taken to police somewhere. We have learned and we are going to follow up. But he was picked up on Monday. Where has he been held since Monday? Because the law gazettes detention places. He should have been taken to police on Monday, not to some kind of basement, and within 48 hours produced in court. But these things don't happen, and we think it is okay. It cannot be okay. Muhoozi abducts and tortures people. He has promised to kill Honorable Kyagulanyi and Dr. Kizza Besigye. He said he killed 22 NUP supporters and he wants to kill others. Muhoozi, who the hell do you think you are to break the law in a manner so wanton that for you think that the lives of Ugandans are in your hands? I'm going to kill this one, I'm going to abduct this one, and then you follow up on these threats. We are not going to be intimidated and for everyone to shrink when this man is breaking every law in the books. It's not acceptable. And then after he has written all of this garbage that he writes, you see him post and say, me, I'm a descendant of Jesus Christ. As if to insinuate that he is committing all these atrocities in the name of God. So you who are singing praises of this man, what guarantee do you have that tomorrow he will not be pouncing on you? Because he has done that to everybody around him. He has total disregard for the rule of law. And you're there, our generational leader. Advise him to do the right thing. Because you are not safe either. I hope that these people can wake up to these realities. And that's why we are telling this coward Muhoozi, put off our uniform, come down to the political arena. Because you're settling political scores using the office that you occupy. That's not right. If you want a political fight, resign from the army. Start a political party. And then let's go down to the grassroots. That's how politics is done. Not you are annoyed with this political figure and so you decide to use the office you occupy as army commander to go after them, abduct them, torture them. That's what cowards do. Not generals. Real generals. They don't behave that way. It's cowards who do that. So stop being a coward. Mutiitiizi ye mwennyini. Kuba byonna byakola bya kitiitiizi. Ow'amaanyi takola bino. Atali atekkiririzaamu mu kikyali yakola bino byolaba. N'okwata omusajja mumulaba embeera ye mbi, mulwadde. N'omutwala nti omutulugunye omukozesa ekisasaaza omukozesa edduyiro for what? Kubanga awolereza abantu abatalina musango bwe mateekako omusango. Mwaga okulaga ensi nti waliwo omusango Dr. Besigye gwalina naye nga teguliiwo. Kati abawolereza abalabisizza nti tewali musango gw'omuvunaana Besigye kati nate naye mumuguddeko omusango gwe gumu gwe mwagula kubali. Musobole omujja mu pule mu system kuba mumanyi ayina bingi by'amanyi. Mumanyi nti ateeseteese okubaswaza okubalabisa eri ensi. N'olwekyo musalawo okukola bino. Antiddemu nti Lukwago kati atambulira ku ddagala Eva n'emmere alya yanjawulo n'omufalisa afusula ku gwanjawulo n'ekitanda ku kyanjawulo. Mukama Katonda anamalako eruzira naye tumusabire tumuteeke mu ssaala Lord Mayor. Tusaasira abafamire n'abalumiziddwa mwene embeera ne Lord Mayor tumusabira. Mukama mukwatireko kuba obulamu bwalimu baganda bange. Simanyi oba tunaafuna ensi erimu abakulembeze abafaayo ku bantu bebakulembera ng'ate balumwa. Nga bo tebeefaako bokka ne famire zaabwe. Era nga tumanyi nti eggwanga likoma ku bo ne famire zaabwe. Wala nga tumanyi nti eggwanga Uganda lya ffenna. Era tulina okubeera okubeeramu nga tuli basanyufu n'okulyeyagaliramu. Ate nga tuli balamu omukulembeze tulimufuna ddi. Tulina okuteekawo embeera erwanirira ensi yaffe okufuna obukulembeze bwe twerondedde obutuwa ekitiibwa. Ebya Lukwago byebyo ne tumutere mu ssaala.